Naam, ani yabagamba nti nno omwana azaliddwa mu bwenzi abamuvunaanyizibwa bwa mukyala. Era bwe bati batukubira amasimu nalyoka akugamba kakati omukyala neesibako mbundabirire omwana twamuzaala mu bwenzi. Kyokka n'atatunulira nti bwo obwenzi bulamula butya. N'aweereza ka vidiyo kaseeka bosa n'akaweereza omukyala nti omwana w'obwenzi taba nakitaawe envaako, n'atamuweereza kagaana bwenzi ate. Yandisoose muweereza luli akagaana obwenzi. Vidiyo eyo girabye bamashekhe bagaana obwenzi, yiyo giwulirize. Amuweereza akagaana nti omwana w'obwenzi taba nakitaawe. Eri vidiyo endala wagiteekawo. Ma lakum kaifa tahkumun. Ensonga tuziramula tutya ezo? Ekisooka bwe kibanga omwana Adamu asobola okulonda omwana kasasiro n'amulabirira ng'owuwe, bw'otya ate oyo aliko question mark. Kubanga osobola omulonda kasasiro nga tulina manyina gy'ava, tumanyi na ggwanga lye oba mu lugwalo oba muteeso. Naye n'oba ng'okakatibwako omuliisa, kiba kikakatako waajibu okumuliisa, omujjanjaba, omusomesa byonna. Bw'otya ate oyo aliko question mark. Kino tukiyige. Bw'obanga oseeredde n'ogwa mu nsobi emu, ofubanga okulaba nga tokola ate endala yakubiri, kubanga oluusi ensobi emu esobola tukozesa ensobi 5. Emu bweti museeredde mukoze ezambi ly'obwenzi, eryo limu. Tukoze ensobi ey'okubituganya omusomesa eddiini anti mbutankwatako, ezo ensobi 2. Atandise okunywa omwenge mutemu mwenzi, ezo 3 kati ne mwe mufunako ojjukira. Kubanga olwekyo bata sadaka tunujaliya, saddaka ekulukuta. Nobeera ne dhambu nujali, amazambi agakulukuta. Oyo omwana mwe mwamuleta mu dunia, ali mu kunywa mwenge, ali mu kola buseegu, mufunako. Kati nayo nsobi ndala. So ng'ensobi yatwandibali tulwana ne tukoma kuki? Kwemu na muntu musomesa eddiini, nayiga Allah we, n'amanya haram, n'amanya halal, tusudde busuuze ekyo. Katamirukuke akola obuseegu bwonna, gw'ojja tukofu ogende ove wano naye ng'olese amazambi agakola ki? Agakulukuta. Bamashekhe tusinga kwera ku sadaka tunujaliya, saddaka ekulukuta, naye waliwo ne dhambu njali, amazambi agakola ki? Nga wafadda n'ova mu dunia naye nga bakuweereza ate bino nti waliwo omwana we gwaleka eyo, tinga nzisa emiggo kubanga n'owasadaka tunujaliya bamwanjulira ate zino nti guli omuziti gwe mwazimba ovudde bino alhamdulillah. Kati ate no bamwanjulira. Ensobi bwebezze olwanagananga nayo nekoma kwemu, nezitafuuka 2, 3, 4, 5, kubanga naye ajja kukula ate naye azaale, naye nga alimu eyo embeera bya buseegu, nabo bazadde bagende eyo. Omwana sallallahu tukingiriza obwenzi alabirirwa, igwa ateberezebwa okuba nti oleka gwe kitaawe. Bw'oba osobola okulabirira gw'olonze obulonzi, bw'otya ate oyo aliko question mark. Mwe buli kimu ate ajja kujja okuziika. Ffe tuli basajja bakulu, mutuuka mu kuziika ne bakulaga abaana b'omugenzi haji nga bonna bamakanzu hijabu, nga kuliko omwana omuwala ogwo ayambadde obuntu bwe ozayaze mu disiko. N'obuuza nti naye muganda mwe nti lwakuba haji yali amweganya. Amakulu teyamusomesa ddiini nga bano, kati azze kuziika kitaawe mu bukete. Oyinza okweza yazze ku beauty contest, ayambadde buntu bukomeeno ku mufugwa, azze kuziika kitange. Bano bakugamba nti haji yali amweganye, amakulu n'atamufaako kumusomesa ddiini, kyolaba ayambala bw'atyo, naye ng'ate bano abalala bonna balyokke. Bwe tuba nga tusomesa gwe tulonze kasasiro, gwe tetumanyi na gy'ava, tetunako na kakwate, bw'otya ate oyo. Wallahu a'lam. Naam.